ne balaba ejjinja nga liyiringisibwa okuva ku ntaana olwokusatu. Ne bayingiramu ne batasanga mulambo gwa Mukama waffe Yesu olwokuna. Awo lwatuuka bwe baali basamaaliridde olw'ekyo, laba abantu babiri ne bayimirira bwe bali nga bambadde engoye ezimasamasa olwokutaano. Awo bwe baali batidde nga bakutamye amaaso gaabwe ne bagamba nti, kiki ekibanoonyesa omulamu mu bafu? Olw'omukaaga. Ndako Mukama yebazibwe. Kati story eno tuyinza okuba nga tuzze tugiwulira emirundi mingi, era eyinza okuba ezze ogiwulira, naye olwaleero twagala okuyiga ebintu bye tusoma mu Bayibuli engeri gyesobola okugasa obulamu bwaffe. Mukama bulungi yebazibwe. Story eno gye tusoma ya Mukama waffe Kristo, okuzuukira kwe eri mu kitabo kya Luka essula eya 24 etandise ku lunyiriri olusooka nga lugamba nti bwali nga wayiseewo ekiseera eky'ennaku ezaali ziwererako ddala. Mukama omulungi yebazibwe. Bano Abayudaaya balina enkola bwe baazikanga omuntu ow'ekitiibwa baddangayooko ne bamulambula. Yesu omulungi yebazibwe. Naye waliwo akantu kenjagala tukootinge. Bayibuli egamba nti ku ntaana ya Yesu kwaliko ejjinja eki eddene. Katonda omulungi yebazibwe. Ejjinja lino eryali eddene nga liziyiza omuntu yenna okutuuka awali omubiri gwa Yesu. Yesu yali mufu already, naye yaliko ejjinja. Katonda omulungi yebazibwe. Tusooke twetegereze ekintu kino. Kituufu omuntu asobola okufa n'ava mu nsi n'abaako ejjinja? Tukiraba nti omuntu gaafa twekanga nga ate waliyo abamutwala ne bamuteekako ki? Eddogo. Eddogo eryo bamuteekako ne bamutuma okukola missions bo ze baba baagala mu bulamu bwabwe. Katonda omulungi yebazibwe. Kati Bayibuli egamba nti ku ntaana ya Yesu nga kuliko ejjinja. Ejjinja lino likiikirira ki? Katonda omulungi yebazibwe. Nti osobola okusiraanyizibwa byokola byonna ne bifa ne biggwaawo, naawe wooli ne bakusibirayo nga tokyasobola yadde okwengenya okuvaayo. Ejjinja eryali ku mulyango ogw'entaana eya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egamba nti naye abantu bano bwe baatuuka awaali entaana, ku luno bagenda otuuka nga tewaliiwo ki? Katonda omulungi yebazibwe. Nga tewaliiwo jjinja era nga tewali amanyi ani yaggyeewo jjinja eryo. Kino kituwa kyakuyiga ki? Nti newankubadde obulamu bwaffe nga busibiddwa, naye singa Katonda akuviirayo oba ekitiibwa kya Katonda ekikulabikira, kirabika eri obulamu bwaffe nga n'ababi ku bulamu bwaffe tebasobola kutegeera ngeri gye kitutuuseeko. Aleluya. Nti kale waliwo omuntu ali mu kufa nga n'okufa kwe tewali asuubira nti ayinza okuwona, nitugenda okwekanga nga ate afunye obulamu. Katonda omulungi yebazibwe. Kigeza eyamutadde mu kufa okwo teyategedde bulamu ngeri gye bwatuuse gy'ali. Ebintu Katonda byakola mu bulamu bwaffe tebisobola kutegeerekeka balabe baffe. Yensonga lwaki bwetegereza Bayibuli erimu ebitabo ebimu nga naye bw'obisoma tobitegeera. Era waliwo ebitabo ebimu nga mwewala n'obisoma ng'ebitabo ebyo ebiri mu kubikkulirwa. Katonda omulungi yebazibwe. Nti ebigambo ebirimu si byangu byakutegeera okulikanga okukakkanya ennyo Mukama n'akuwa omwoyo we n'osobola okutegeera ebigambo ebyo. Katonda omulungi yebazibwe. Kati Bayibuli tuddayo ku story yaffe. Bayibuli egamba nti batuuka ku ntaana nga tekuliiko jjinja ki ekyabeerawo, ate ne balaba omuntu ataali Yesu. Katonda omulungi yebazibwe. Oluvannyuma lw'okuwangulako oba ng'olina olaga mu nsi endala, abagenda okufuna ebirooto abalabe bo tebagenda kufuna kirooto nga balaba gwe, bagenda kulabanga kirala. Katonda omulungi yebazibwe. Yensonga lwaki abantu abamu mufuna ebirooto nga babaloga. Oluusi omuntu akuloganga mulala naye ng'ate olaba mulala. Katonda omulungi yebazibwe. Abamu ne mufuna ebirooto ng'abantu be muloota baafa dda, naye ng'ate abantu abo abaafa edda mulaba nga bakomawo mu bulamu bwammwe obwabuliwo ng'ate bakola ebintu eby'obulabe gye mukola ki? Kati kino ne kiba confusinga ne musigala nga temutegeera bafu oba balamu. Bameka nga ali ofunye ku kirooto ng'omuntu yafa n'omuziika.
n'ofuna ekyoto ng'omulaba mulamu ng'akusinkanye nga munyumya mu bulamu era n'omugamba n'omugamba wafa n'agamba nze sifa. Katonda omulungi yeebazibwe. Kitegeeza bulijjo tulaba abantu nga bagamba simanyi emmandu enninnyeko omuzimu gunninnyeko. Katonda omulungi yeebazibwe. N'atandika okwogera ku bintu ebimu ebyaliwo kubanga omuzimu guno bwe gwali mu mubiri gwabiraba. Katonda omulungi yeebazibwe. Gwabikola ki? Kati kunnyonnyola ebyo bye gwakola ki? Gwe bw'onoova mu nsi mujjukiremu mu mirembe ebikadde kino kakibawulira kyamangu kiyisaawo bisa. Abantu edda bwe baafanga emizimu gyabwe gyaddanga ne gitugaba ki? Ne mu maziika nga temunnabaziika muntu omubiri gwe guli wali bwe wabanga waakola ekintu kyonna oba tugeza abba ssente gye yabadde aterese ng'omuzimu guno gumulinnya nga gumugamba lwaki obadde obba ssente zaawe. Katonda omulungi yeebazibwe. Ebyo byaliwo kubanga ensi yalimu amaanyi g'ekizikiza nga mangi. Katonda omulungi yeebazibwe. Wano we twali mu Uganda nga buli kifo ky'oyitamu osangawo waakiri essabo kati ng'amaanyi g'ekibima ki? Oluvannyuma luno nga n'emizimu gyaffe ng'ogwange n'ogugwo kati guyita omuzimu gabalima nti ng'ogugwo bwe tunaafa ne tuva mu mibiri emizimu gyaffe gigenda kujja mibugumyeko. Gimanyi n'ettaaki giri bwe gyafiira tewaliwo n'amasimu. Kati tugenda kusangayo essabo nga mulimu ne smart flat nga flat eri mu ssabo kwe bakulagulira ago gyegali. Emizimu kubanga egizzeeko okufa gifiiridde ku .com. Katonda omulungi yeebazibwe. Yesu mu kuva kwe mu bakomyawo amawulire ate teyali Yesu. Bw'obanga okoze ekyokoze ne kifa oba ne kigwa abagenda okuddamu kiranga nti kyayimuka si ye ggwe. Katonda omulungi yeebazibwe. Mukama ateekawo obuwanguzi n'awa n'abantu abalina okukulanga. Bano nga be balina okwogera ku ekyo ky'okola ki? Ky'oli. Mukama omulungi yeebazibwe. Kiyinza okubeera nga ggwe kennyini oli munafu ng'owulira onafuye olw'ebyo by'ofuna mu kwolesebwa oba ne by'oloota oba ne by'olaba. Katonda omulungi yeebazibwe. Yesu yaliko omunafu olunaku lumu n'ayingira entaana nga naye bw'oli wansi. Okufa kwa Yesu kulina kye kutegeeza mu bulamu bwaffe kungi. Si kufa bufi, njagala mujjukire ne Laazaalo yafa. Okufa kuno kulina kye kumiininga. Katonda omulungi yeebazibwe. Ffenna nga tulya ebintu tewali alya kiramu, ffenna tulya bifudde. Ne bwe kiba kiramu osooka kukitta n'olyoka okikola ki? Ekyo ekifu ate ne kivaamu obuki. Kati wakati w'okugwako n'amaziga agali w'oli kisoboka okuvaamu ekintu ekiramu nga kyamaanyi okusinga ekyafa okusooka. Waliwo alina engalo zigwire Katonda nti okufa kwaffe lwaki Bayibuli egamba nti tetulifa tulibeera balamu forever and never. Kubanga okufa kwaffe kuvaamu obulamu ng'ate bunene okusinga bwe tubadde nabo. Yensonga lwaki olaba Katonda asobola okuleka bizinesi yo n'egwa ne bakuloga n'ekola ki? N'otukisira n'olowooza Katonda alabika talina maanyi. Mukama byensaba takyabiwona si talina maanyi naye okugwako wansi kulina kye kugenda okubbululamu ggwe nga kyamaanyi okusinga we wagwira. Mukama omulungi yeebazibwe. Yensonga lwaki okuliibwamu enkwe tekusobola kuggwawo kubanga awatali kuliibwamu nkwe tewali kubeera n'amagezi ga buziba. Buli muntu Bayibuli egenda n'emusomesa n'emugamba weesigenga Katonda yekka n'ensi kyamu. Katonda omulungi yeebazibwe. Tulabye nga twesiga abantu ab'enjawulo nange nga mwendi. Katonda n'abaleka era n'atuwa omukisa ogubaagala nga Yona bwe yayagala ekiryo. Bayibuli egamba nti Yona yayagala ekiryo n'okusinga abantu bye yali agenda ottaasa. Mukama n'amugamba nti Yona gwe bw'obanga okaabiridde ekiryo obulyo ekimeze olunaku lutya n'erowooza nze ku bantu bange be natonda nga natwala ekiseera okubateeka mu nsi n'okubategekera bye balina okuba nabyo. Ennaku 6 ennaku 5 nga Katonda ateekateeka ebinaagasa omuntu ku nsi.
olunaku olw'omukaaga n'atonda omuntu n'amuteeka mu nsi kitegeeza bwe yali nga tannamuteekawo yatwala obudde bungi okumutegekera by'anaabeera nabyo mu nsi. Kyokka ggwe oyagadde ekintu eky'olunaku olumu ekitatutte yadde ennaku eziwera n'okirumirirwa nnyo okusinga ye kyeyatwalira ebbanga ki eddene. Mukama yibazibwe omulungi. Mukama bw'atyo bwe yabuuza omusajja oyo Yona. Katonda omulungi yibazibwe. Kati wano tulaba okufa, tulaba okuzuukira. Ffenna abali wano onzikiriza twali tubaddeko n'okwagala okulamu ne kufa. Ne bwe twaddamu okufuna okwagala tetwaddamu okufuna kwagala nga kwe twalinako mu kusooka. Okwagala kwaffe kwabeeramu amagezi mangi okusinga ku kwasooka. Omuvubuka yenna nga tannafunayo muntu amumenya mutima ne bw'omulabula ekintu tasobola kuwuliriza. Omuwala yenna ne bw'omugaana ekintu tasobola kukola ki? Ne bw'amala okugwako mu nsobi oyo gwabadde yeesugulirako oba gwalabanga amaanyi ge gwalabanga obulamu bwe bw'ajja bw'ekibegabega n'agwa wansi omulundi obuddako teyeetaaga munnyonnyola aba amanyi ekyokkola. Katonda omulungi yeebazibwe. For example, omwana omuto bw'omusitula n'omutwala mu bbanga aseka kubanga akwesiga n'oddamu n'omubaka. Naye ng'akula obwongo bwe ne bweyongera okukula naweza emyaka 10 n'omukasuka mu bbanga zibanduulu kubanga aba atandise okufuna experience y'ensi nti ebintu ebiriko bikola ki bikyuka. Wano yali tannagifuna ng'obwesigwa bwe buli mwani kati yategeera nti si kyagwana kwesiga kaabe maamu yanindeka kubanga alabye ku bigonga ebigere bye binnyininyini bimuvaamu n'atambula n'agwa ekigwerimwa n'agikutula. Kati n'ayiga nti ensi eno si neesigwa lyakola ki. Kati bw'ogenda okuddamu omukwatako omukole bye wamukola luli ng'akakanyala nedda ajjankubuuze nedda. Bayibuli kyeva egamba nti omusika ng'akyali muki muto tayinza kuweebwa byabugagga bye kubanga muto tamanyi na kyabbikozesa. Omukisa guli mu maaso gaffe waliwo ebintu bingi nga Katonda abiwadde omukisa ogw'okuddamu okubeera ebiramu naye nga ffe ffennyini tetunnaba kwezuula. Gwe bwe baddisa obulamu tonnaba kukola ki? Kyovula Mukama atukikinga buli kadde. Yesu omulungi yeebazibwe. Bayibuli egamba nti ne waba malayika ne babuuza lwaki munoonya omufu mu balamu, lwaki munoonya omulamu mu baki? Ekigambo ekyo kigenda kubeera eri obulamu bwo. Kisoboka Katonda omulungi yeebazibwe nti ekiseera kino eky'okubeera ng'ovudde mu bafu okubeera ng'oli mulamu waliwo abateekeddwa okubunya amawulire awo. Katonda omulungi yeebazibwe. Waliwo omukyala yanobako mu bufumbo bwe mikwano gye ne gimukolako akatabo nga buli anyumya oyo omulaba yadduka mu bufumbo n'ekiryawo kibonaabona. Katonda omulungi yeebazibwe. Baawe takiddira olunaku lwali lumu ono omukyala n'ategeera emikwano gye bonnabonna bye bamwogerako. Luli bwe yali mu maka nga bakyala era nga banyumya naye essira kyatuka nga tewali ayina mboozi naye. Haleluya. Tewali amusemberera, tewali anyumya naye. Omukyala ono yeebuuza naye lwaki bwe yali mu maka bano be baali ba advisor be bamugamba sya omusajja akomyewo nakulagira okufumba kyali ku ssaawa 8 nze ebyo mbikola ewange. Abakugamba sibikola ate bo be basinga okukolerwa. Kati olw'okuba nti oli muto tonnategeera nsi na nkyukakyuka yaayo n'ebintu byawe ebitambula kati okkiriza buli kikuleeterwa. Katonda obulungi yeebazibwe. Nze waliwo omuweereza yajjako n'aŋŋamba yali muweereza nga musoma n'aŋŋamba kweraba oli wano oweereza simanyi okugulagula ebintu sente zibakuwa ziri abantu obagambe mugende mugule ebintu. Olunaku lumu mbandi naye basola emitwalo 10 mu kyaki banengenge azikutte ng'akalira sino nosongerako ngule microphone noso abantu ne bakugamba si bye bakola. Katonda omulungi yeebazibwe. Haleluya. Bw'obanga Katonda akuwadde chance ey'okuzuukira mu kintu ekimu tegeera ekyakutta mu kusooka.
ekitulemesa okunywerera mu bye tulina kubanga tetutegeera nsobi ze tukola. Weekanganga ekyakusuula ogwasooka era kyekikusuula n'okuddako. Tugenda okusanga nga gwe ebintu ebikuba bifaanagana. Kubanga olina okwagala okunene n'okwesiga okuki okunene. Ngenda baba story ya Yesu bwe yazuukira teyaddamu kukola bye yali akola mu kusooka. Bye yali akola byali birala nnyo ne bwe yazuukira byali birala ki. Kati bw'obanga ofunye chance ey'okulokoka fubanga okyuse n'obulamu, fubanga okyuse n'endowooza. Katonda omulungi yeebazibwe. Lwana nnyo okulaba nti okyuka mu bigambo by'obadde okozesa, lwana nnyo okulaba ng'okyuka mu nkola gy'obadde okolamu. Bino ebintu gwalina okubikola. Yesu atulokola era ne tufuna obuki. Kati enkyukakyuka y'ebintu ebimu tulina okugirwanako nga Dawudi bw'agirwanako. Dawudi ategeera nti ali mu kibi ninga si kyeyandyagadde okubiiramu, n'atandika okukaabirira Mukama, n'atandika okulwana n'agamba mwana okukola obulungi naye ate era mmaliriza nkoze buki. Naye kati gwe wakireka ogamba Mukama yamanyi yamanyi kyaba akole kyakola ki kyayagala. Katonda omulungi yeebazibwe. Haleluya. Wuliriza, okufa kwaffe kyamakulu n'okuzuukira kwaffe kyamakulu. Kati okuzuukira kw'obulokozi kwe twongerako si nti tugenda kukomawo tubeere balamu ku nsi. Katonda omulungi yeebazibwe. Naye okuva kwaffe mu mubiri kuyina kye kugenda okwongera ku butuukirivu bwaffe bwe tubadde tutambuliramu mu nsi. Bayibuli bandibadde bwe bali. Katonda omulungi yeebazibwe. Kati tulowooze nti omubiri gwogwo gwesunga obutafa. Omubiri guyinza okufa naye omwoyo gwo guyinza okuweebwa omubiri omuki omulala. Okwo kwe kuzuukira kwe tukola ki nti ogenda okudda ku nsi nga omanyi kinene okusinga ku bwabeerera ng'oli kuki. Kambawo ekyokulabirako ekirala. Bameka nga ali obaddeko awo n'obaako ekintu ky'olaba n'owuliranga emmeeme ye kugamba ekintu wakirabako n'onoonya mu bulamu obwa bulijjo nga tolina bwe wali okirabye naye nga gw'omwoyo gukulaga nti gukimanyi gulinga ogukitegeera naye nga tegukitegeera. Katonda omulungi yeebazibwe. Waliwo ebintu bye tukola nga emyoyo gyaffe gyabikola dda ng'okulya. Katonda omulungi yeebazibwe. Tewali bwasomesa mwana kusika nwanto naye agisika n'ayagala ogikuulako kubanga ekyo yaliko mu mubiri n'akikola ki. Bayibuli egamba nti omwoyo gumanyi byonna wabula omubiri gwakusomesa buki tegumanyi. Buli kadde olina kugamba kola oti tegumanyi. Kyova olaba omubiri tegulina language ntuufu. Omuntu alina lulimi lutuufu nti luno lwayogera. Leero wademba okumusanga ng'ayogera Luzungu, ekyanayogera Olufalansa, luli n'ayogera Olunubbi. Basomesa muki w'okutwala ekyo ky'obuyigiriza kyegukwata. Temulaba nti mutudde wano kati muli mirembe. Wano ne bakuba omuntu omwana ne bamutemako ensingo mwenna endowooza zammwe zikyuka. Omubiri gwammwe ne guleeta kye tuyita security. Essaawa eyo ng'akuliranye bw'akuba ekigere wansi omubiri guba gwayingidde dda mu kulwana omukuba ngumbi. Bameka nga ali obadde weebase nga weebase oli mutulo oli namukuba oluyo omulundi gumu bwe ekiri kugwako. Manyi wange oba yali wafujjo obufujjo mu bugwalaabwe. Twalina omuze okutayagala naaba simanyi gwe walina muze eki nga tuli bato. Nalina omuze kati bwe bagamba fuluma ogenda onaabe ng'oyisa amazzi mu nviiri ng'onaaba emikono ng'onaaba ebigere bulungi nnyo ng'osigako mu kifuba wana amazzi ng'osolako essaati ku mugongo ng'oyingira maama mmaze onaaba ng'agamba kaale teyafangayo ng'akulika ng'ogenda weebaka. Ziba ziwera 8
ng'ajja n'ekibooko akubikula bulungi n'owulira empewo ng'eringa ekufuuyira twasulanga bukunya ebiseera ebyo zino zinayiti zize ku mirembe gyammwe ewaffe obazaaliyo naye nga sente ntono Katonda omulungi yebaze nayiti gye twalina gwali mubiri oteekawo oteesa n'alyoka akubikula oba owulira empewo linga agera n'alyoka kuba kibooka emu kabina egujja mutulo n'olyoka otobeera abaliwo abo bonna n'akusigene olowooza musimu gwegukubye ffe twalina lubaale waka nga tomanyi lubaale oba yakubye n'alyoka akubogolya genda onabema amazzi yagataddeyo ddanga ganyogoga n'olyoka ova ebweru n'ayibira wali nekibooko ye lowooza mwe bajja embuli okunaba essaawa munaana amazzi ganyogozeka n'olyoka oddanga wenna okankana n'agamba kati genda weebake genda okole ki naye nga kwamanyi kyokola ki bannenkera n'obanyumiza ekyakugulekulaga bange walabye Katonda omulungi yebaze kati kitwale nga weebase olina nkuba oluyi lumu waliwo sentiment gye bagamba nti singa omuntu abanga yeebase oba nga kakkanya oli n'amukuba oluyi wansi w'entobo y'ekigere bulungi akufuka kukutusi kubanga omubiri guno tegubadde mu kyo gukikoze eki kati kristo omutima guno bwe guyimukira awo omuntu wafiira mwawulira ku stories edda nga bagamba omuntu bw'aba yeebase nnyo temumugjawo yeebase mwandika abato nga bagamba tokulula mwana kumugja waawo Katonda omulungi yeebase kubanga bw'omusika omubiri gwe tegusobola seesinga nti bantwala kati omwoyo guno singa kuba kulambuddeko walako gugenda okudda nga omubiri teguli mu presi gye gukola ki sipeesi eyo gye gumala nga gunoonya omubiri gwagwo omuntu mwafiira obutikiti nga bukaba oba busatu oba bubiri okufaako tekitwala saa kitwala akatikiti kamu kokka n'okubanga tekannakugwayo ng'omaze okukola ki Katonda omulungi yebaze kati bwe mmanga njogera kufa nkujja mu mubiri kuno okufa kwa Yesu nenkuteeka ne mu bintu ebiramu kubanga buli kintu kyonna kye tukola kirina obulamu omuntu asobola okubeeramu ng'omukisa gwafa kati eno ye chance abalogo gye bakozesa amaanyi gano gajja gatya gye tuli Katonda omulungi yebaze kubanga omulogo takusitula kutwala mu ssabo ye agendayo nga toli nayo ng'oliwo ninaafuna ekimu ku nkwaso y'omubiri n'agenda nakyo mu ssabo omwoyo guli mulago gumanyi n'erinnya lye baakuwa ekyo kye baakuwa kye gwakwata kyofulanga ne bwe tuva mu mubiri ne tugenda mu ggulu amannya gaffe ge bali tuyita ku biseera eby'oluvannyuma Katonda omulungi yebaze kati bayibuli egamba nti Yesu ono bw'amala okufa ataddamu akomawo nga mulamu naye ng'akomawo nga mulamu baali bagenza okusiga omulambo gwe akaloosa waliwo abajja gy'oli balabe obulamu bw'olimu ng'omukyala oli bwe yali nga bazze kakasa ogy'oli oba toli Mukama omulungi yebaze omukyala oli kamukumalireyo bwe yategeera nga muli gutyo n'asaba Mukama yali wa kisa omwami we n'amukwatirwa ekisa omwami yali awasiza omukazi omulala ne balemagana n'agamba kanoonye mukyala wange gwe nalinga naye omukyala aba ali awo ng'omwami akomyewo ng'amugamba mukwala gwategeera gwakola ki nga bakwatagana nga badda mu maka bwe badda mu maka bano mikwano gye ne bakyewuunya nnyo ne batandika yamuloze yakoze atya bw'olina ebintu ebigenda okudda mu bulamu bwo naye nga tolina bw'okakasa abantu nti Katonda yabinkoledde ng'abantu bano mu ndowooza zaabwe n'entegeera zaabwe sitatimenti yaabwe erina kubeera ya kinogo ekyo tekitegeeza nti oli mulogo Katonda omulungi yebazibwe wabula twala ddala lyongera kulumiza linnya lya Katonda mu bulamu bwo kyenjagala okuwa olwaleero kubanga ye Mukama aba amaze okuwa omuki abantu kibakwogerako kijja kuba kirala ne Katonda kyakola nga kirala Katonda omulungi yebazibwe tukirira amaddaka to speak Luka essula ya 24 tuli ku lunyiriro olw'omukaaga
taliiwo wano naye azuukidde kati nno mulamu. mujjukire bwe yayogera nammwe ng'akyali mu Galiraaya olw'omusanvu ng'agamba nti kigwanira omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono egy'abantu abatalina bibi. Kati malayika eno oba omuntu ono ali mu maaso g'abano yabajjukiza abagamba nti gwe musuukunoonya olwaleero taliimu mubaki olunaku lugenda kukya n'akaseera kajja eri obulamu nga bwe babadde bakunoonyeza siwooli obula nga naye Mukama akugguludde. Ebyawandiikibwa bino tetubisoma nti byaggwa wabula tubisoma bikole mu bulamu bwaffe leero. Yimusa emikono gyo waggulu mugambe nti ayi Katonda wange olwaleero onzikiriza onkyusiza obulamu okuva mu bafu okwega obulamu obujja mu linnya lya Katonda obulamu kwiresi waffe engalizaako okulanga kooki obanga olina engalo zikulegase. Bayibuli egamba nti malayika ne bagamba mmwe takyali mufu kati mulamu. Kino kigenda kubeerawo bakugambe tokyali mulwadde kati wawonye. Ekyo Katonda yakikola nga kye babadde bakumanyiddemu kivuddewo. Mukama omulungi yeebazibwe. Wano nabasomesa ku story y'obulamu obw'abantu nga balamu naye ng'ate bafu. Osobola okukisomako mu kitabo ky'okubikkulirwa 3 tugenda kulabawo. Bayibuli ng'egamba bikubikkulirwa agamba nti gwe weeraba nga oli mulamu era n'abakulaba bakulaba nga oli muki naye ate wafaaki omuyembe ogusanga nga gunyirira ogenda ogusala munda nga muvundo ne weebuuza envunyu zaayiseewa. Katonda omulungi yeebazibwe. Waliwo ebintu ebitulya ne tufa nga ne we biyise si bwangu wakulaba naye ng'ate byatulya. Omuntu asobola okuliibwa ekibala kyempalana nosanga omuntu nga yakkiriza Katonda era nga mulokole naye ng'alina empalana etali nyangu yakuva ku mutima gwe nga kyafuka ekyambalo kye kwegamba kyamulya kuno kungulu tekirabika naye munda kyakola ki. Waliwo abantu nga balina smile nga nemonyumya naye tosobola kutegeera kikyalowooza ng'akwase ogamba otya naye nga mundamu ye ekirimu kifu. Katonda omulungi yeebazibwe. Tweyongere Bayibuli egambye nti kale mujjukire bwe yayogeranga kye mwakolanga ki naawe ogenda kutuuka ekiseera ojjukire ebigambo by'ozoowulira nga babuulira mu linnya lya Katonda omulamu nga Yesu akuzuukiza. Tuli mu Luka 2:7 ng'agamba nti kigwanira omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abantu abalina ebibi n'okukomererwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukira olw'omunaana. Awo ne bajjukira ebigambo bye olw'omwenda. Abagamba waliwo abali mu maaso awo si Yesu olw'11 lugenda tunyumira nnyo olwekyo tujja okukomako. Olw'omwenda ne bava ku ntaana ne baddayo. Ebyo byonna ne babibuulira bali 11 n'abalala bonna olw'10 baali manyamu. Yesu omulungi yeebazibwe. Wuliriza Bayibuli egamba nti Yesu bwe yali ng'atambula yatambula n'abantu 10 abameka abaali abayigiriza. Bwe bamala Yuda yali omu ku bo. Bayibuli egamba nti Yuda n'amwefuulira n'amutunda. Bwe amutunda ne basigala omuwendo gwa 10 n'atya ku bonna tekuli yalaba Yesu ng'azuukira. Abali ku ntaana balala nnyo abali ne Yesu balala n'abalaba okuzuukira kwa Yesu n'abawulira ebigambo bino baki gwe okimanyi nti n'abantu abakulaba ng'ogwa abagenda okubategeeza nti wazuukira bagenda babalala wangi abasawo abagamba nti oli mugumba tolizaala wangi Katonda omulungi yeebazibwe nga n'omwami wo obadde naye bulijjo gosiba naye bwe mukaba obugumba bwammwe Katonda bw'aliba kuwa omwana omwami wo tagenda tegeera ate n'abalitegeera nti ofunye omwana bayinza obutaba bali balangirira kirwadde oboono gwosola naye. Kati olaba empanyiisa Katonda omulungi yeebazibwe. Abali ku ntaana balala Bayibuli egamba nti ne bawulira malayika ne bagamba nti muwulire muddeyo mutegeeze bali 10 n'abameka mubagambe nti mukama wammwe yazuukira dda. Yesu omulungi yeebazibwe. Neebaza Mukama olwaleero
waliwo abagenda okutegeeza abafamire yo nti Mukama yakuviirayo nga balala. Kyobula bekanisa bwe tuba nga tuzikulembera saba tuddemu nti baganda baffe. Abaganda baffe omubuulira enjiri ng'akutunulira talagamba ebyo nabiwulira. Naye ate abakuŋŋaana be baki? Abajja gye tuli yemmwe. Kati ate mwe abaddayo ne mutegeeza baganda baffe ne mubagamba oyo nno kulaba oyo Katonda yamukolera oyo. Omutegede kyegezaako okulaba. Oyo kati nze wano nina batabani ba. Baliwo basatu bali awo. Sibazo bebasi bali ku byabwe for free. Katonda obulungi yeebazibwe. Kati ate laba ono gwe simanyi ali wano. Lwaki njogirako kitegeera? Abantu abagenda okuyimusa bayinza obutaba bafamireyo. Ng'abafamireyo bagenda kwegattako bwegasi. Kalabika kababuzeemu. Kisoboka Katonda okuwa omukisa nga wagwa. Era ne bakuvaako n'abafamire ne bamaye kubanga bwewogwa bo bakulaba n'essubi ne libakola ki? Ekyali mbaweereza bano 11 baali essubi lyabagwamu nga bategeera nti Yesu baamukuba yafa. Peetero yalwananga n'akwata ekitala okulwanyisa abaalumanga Yesu bonna kubanga yalinawo akakodi ak'okubeera Katikkiro nga Yesu yaani. Gwe lowooza oli ne musumba onagamba mmwe muweereze nze bwe mulaba ndi kabaka ne mukuma ne musiba enjala ne mulya muwogo n'abagamba bino byekola biraba n'azuukiza abafu n'abuulira ebiri n'akwata kwalaba ne batambula ne mugamba ddala musumba ono Yesu yennyini gwe baatuwadde ku mulembe guno muba mulya musoma ne bamunona katuuti nga mwenna weemuli ne mulwanalwanakaawo n'abagamba mukireke temulwala ne mugamba kayogedde agenda kuba kubanga bagwerayo wati entebereza yaliwo. Peetero bamugamba akutte ekitala asale omuntu ensingo ekutuke Yesu adduke balwanira kabaka. Yesu yamugamba Peetero wait ffe tetugenda kulwanyisa bitala. Peetero n'amanya n'agamba ti engeri gye yazuukiza bali abafu bagenda kufa nga bagweta wali. The man of God ayogedde. Musumba wayogera n'agenda mulimbo n'agamba buli ali muno zuukuka. Ekyo n'okiraba nga bazuukuse. Kiki ekimulemerera okugamba nti kale mwenna abadde bankutteko mukutuke? Nabanimba bakutunuulira bwekirya. Kati Peetero obuvumu bwe yafuna ne banne baali bakimanyi kabaka waabwe Yesu ayinayo akakodyo. Ayinayo akakodyo nga bwe bw'onootambula ne pasitawo ne musanga abayaayaawo mwena mugagwenja kukuba nakole nga pasita engeri gy'asuulamu abantu akola bukozi ne bagwa oyo agenda mukola agweri mugenda olwaki kyali aleese emmumi etudde mu liiso lya pasita bwe ne bagamba tetugenda linda kubiri akubiri muba mweŋŋanga muba mwefumbiridde nga baweza abatambudde ne pasita n'abagamba wait mudde mabega waake. Ne mugamba abo abasi kati alabika akoze eki? Anyiize. Eryo essubi lyaliwo. Ne mugamba oyo amukoze eki? Kati bwe mumala olowooza nti amusse mugenda olaba agayaaye nga gakwata mukama wammwe musumba ng'abagamba mubeere awo gamugamba alabika tayagadde bba kubanga tulaba abazza wali tuwulira yali bbokusa ate n'amafuta gaalina maki mangi mugenda okuserengeta muti nga pasita wammwe kye bamukoze amannyo gali ku ttaka agamu. Omusajja ayogera obwogezi ekigambo ne kiba n'agamba aliko omuzimu nti gwe kulagira mufeeko kati ne guvaawo. Kiki ekinemisezza okugamba bano nti mmwe emirimu gibaliko eginnumbagala gibaveeko mumi zituuka akalu. Katonda omulungi yeebazibwe. Kati bapeetero balinayo endowooza bagenda okwekanga emiggo gitabuse bagenda okwekanga
ejiriweze nabo tebakyalisobola. Ne bagamba nno ekyaddala kiri nti omusajja oba akakodya agenda kukakolera wa Bayibuli egamba baakuba Yesu emiggo olw'ekibi ekyo kyakubya Yesu emiggo. Ekibi ekyo kyolina ekyokusenenva za nneema. Kyakubya Yesu emiggo. Ekyo ekibi ekyo kyolina enkoko ezikyaleewo tezifuluma. Kyakubya Yesu emiggo. Katonda omulungi yeebazibwe. Ekyo ekibi ekyo eky'obulogologo kyekyamukola yayinza okikunyumiza. Kati kakumalira Peetero endowooza ye bwe yali. Nalwaki Peetero bo tebaaliko kubaali bazze okusiiga Yesu akaloosa. Ensonga yaabwe yali etegeerekeka. Kyo batagitegeera. Lwaki abantu b'osuubira okukyekingako tebakucekinga? Lwaki b'oyita mikwano gyo bw'omala okugwa tebaddamu kunoonya? Ensonga zaabwe zitegeerekeka. Lwaki baganda bo tewaliwo yadde akunoonya yadde okukubira essimu? Buli bwali obulungi bakubiranga. Ensonga zaabwe weeziri ziwulirize. Peetero nga bamaze okuba Yesu bwe batyo ne bamutwala kakyanguye ewa Piraato kyamusalira omusango. Katonda omulungi yeebazibwe. Peetero baaliwo nga bawulira nga balaba. Waliwo akaseera bakubira Yesu emiggo n'agwa. Abasajja ne bagamba nti omusajja ono tubadde tutera omulaba, pasitoni abadde atera obuwulira enjiri naye nga Jordani yakwata ki? Tubadde sigwakwata kamera gwagwa. Jordani yamuduka emisinde ngolo kamera yo yatika. Terinda bikwata. Beyayitako muyisaawo emisinde. Pasita amagye gamunonye bamukuba emboko za liitiriiti gwokyayagala kyabo. Omusajja bulijjo abeera katuti n'abakakasa haleluya. Mukama yampa amaanyi n'obuyinza.